Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Nze Brother Steven nze okuba nga nziramu ebirooto byammwe mwatadde mu komenti. Tugenda batandikira okatusabe Mukama tukwebaza olwakadde kano k'otuwadde tukukoowoola jangu Mukama gw'aba akulembera omwoyo mutukuvu jangu otukulembere jangu obikkole ebirooto bino otuwe amakulu gaabyo ekigambo kyo ekyo kyoyagala kibikkule kye kiba kibikkulwa mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Era tandikirawo ne sister waffe bamuyita Saras. Waliwo yambuuziza bannange ndi mulokole olwokuba nga neyita Brother Steven bannange. Beeza nambuuza oli mulokole? Ndi mulokole bannange, ndi mulokole. Nakkiriza Mukama waffe Yesu okubeera omulokozi wange ate nga ndi muweereza wa Katonda. Brother Steven is like I'm your brother. Okay? I identify with you as your brother. Nothing else. Said brother nti ngenda kufuuka mu father. I'm brother because I'm your brother, okay? Yeah. Praise God, Brother Steven. Sarah S. Mbadde nsabira family yange n'amagenda gange ne ndoota nga nina bi ovacado ebyavunda byenjija mu nnyumba era nga bandaga obukyafu bungi nnyo mu nju. Brother, nyambaako awo nawo kitegeeza ki? Kwegayirira. Mukama yeebazibwe nnyo. Now, bi ovacado bino ebikyafu ennyo byobadde ofulumya byobadde ojja mu nnyumba. Ovacado ono omukyafu alipresentinga ebibala ebikyafu, ebibala ebitali birungi, ebibala ebitali eki birungi. Nga omanyi tulina ebibala naye ng'ebibala si bino eby'omubiri naye nga bibala bya mwoyo, ebibala eby'omwoyo omutukuvu ebyo Baggalatiya 5:2. Mukama yeebazibwe nnyo. So ovacado avunze alaga bibala bivundu eby'omwoyo. Kati mukwano gwange bangusaba Katonda wongera okuba nga weegayirira kyonna kiba kyakwegayirira Mukama Katonda akulaga oli mu kujja wewadde weegayirira osabira amagenda go ne famire yo nendulaba ng'oli mu kukola omulimu. Mukama Katonda abadde akuwa information okulaga omulimu gw'oli mu kukola bwe guli mu kugenda. So far mulimu gugenda bulungi, oli mu kufulumya ebibala ebikyafu, oli mu kufulumya kira kibadde ki obukyafu obungi. Gambye ofulumya obukyafu obungi mu nnyumba. So kino kikulaga Mukama amanyi birooto ebimu nga bwe nabagamba nti Mukama Katonda akuwa n'akulaga ngeri gy'oyimiriddemu nga ddala ng'olina ky'osabira n'akulaga we otuuse. So kino kyabadde kyakulaga we otuuse mu mulimu gw'oli mu kukola gw'oli mu kusaba Katonda. So kati ekyokukola kisigala kye kimu, yongera okuba nga weenenya weegayirira kula ebikola ebibi, ebikola ebikyafu omuli eby'obwenzi, omuli eby'obulimba, omuli obusamize, byonna n'ebirala n'ebirala gwe nga bw'obimanyi n'omutukuvu n'abakubikulidde ebiri ewamweyo ssaako n'ebibyo ggwe ng'omuntu nga bw'osabira amagenda go. Praise God. Ate okuloota nga olonda ssente teyataddeko linnya lye. Okay. Okuloota ng'olonda ssente ojja genda vidiyo yange gye nakola okuloota ssente kitegeeza ki by Brother Steven. Ojja kuba ng'otuuka ku vidiyo direct bw'okiteeka mu YouTube channel yo. So okuloota ng'olonda ssente kisinziira ssente olonda ssente zifaanana zitya, ssente z'olonda osobola identifyinga. Oluusi ssente zirina amakulu ag'enjawulo. Oloota olonda bunusunusu so kutambulirako omwoyo gw'obwavu ndoba obunusu obwa 5, 10 nga bw'otambula olondalonda obwo. Okay. Bino gye bisanga mu eyo vidiyo. Okulootako 2,000 kutambulirako omulembe mulamba. So kisinziira naye nga generally okulonda ssente gubeera mukisa gw'amaanyi. Obeera so lucky by the way okubeera mu bantu abangi n'olonda ssente mu kkubo. Obeera so lucky ne mu buliwo okuba nga gwalonda ssente ezo. So bwe kityo bwe kiri mu kwano gubeera mukisa naye weegendeeza ng'olonda buno obusente obutono buno obunusunusu 200, 10 bwe butyo. Ojja kutambulirako busibe bwa bwavu. Nomisaani Tikabula Monica. Tikabula Monica agamba ati what does it mean to dream when gathering firewood? Nawe nja kulifaringa ku vidiyo gye nakola okuloota enku kitegeeza ki by Brother Steven. Ojja kuba ng'ofuna amakulu mangi nnyo akukwatagana ku nku. At the same time mu vidiyo nateekamu n'ebirooto ebikwatagana ku muliro. Okay? Kuma omuliro biki byonna biri mu vidiyo emu. So that's why mbagamba oba nga tonaba kuweereza kirooto kyo sooka at least ogende ku YouTube oteekemu ky'oloose obuuze
bajja kukwetera ojja bamufuna answer and video ezo zibeera nnyimpi zenkola nga zisomesa ku kintu kimu tezitasooka dakiika 2 okusinga bw'onaweereza ekirooto n'olinda ng'olina kuwuliriza bbanga ddene oba oli awo ebirooto gye biba bingi nekibanga oluusi toyise namu. So kirungi bw'oloota ekintu osooka oteeke mu YouTube channel ky'oluusi oteekako katugambe enku kitegeeza ki, okuloota enku kitegeeza ki by Brother Steven, kyonna ky'oba oloose nkoze video eziwererako ddala almost buli kintu kyonna. Anyway, okuloota enku most of the times kisinziira ngeri gy'oba ozirooseemu nazo. Bw'onaaba ogezeho video ojja kuba ng'oyiga bingi naye ng'enku most of the time kitambulako kyoto kyakusaba. Mukama bagamba kuma kyoto kyakusaba, kuma kyoto kyakusaba, enku zaakuma muliro, kuma kyoto kyakusaba. Most of the times kusaba kusiiba bwe bityo tambulirako okusinziira ku kirooto kyonna nga bwe kiba kifaananye. Praise God Brother Steven, nze naloose taata wange nga ali mu nnimiro garden eya bbiringanya eggplants nga mulimu ebbiriŋŋanya n'omuvundu naye kitegeeza ki? Yes. Now oliiza bulungi nnyo. Ekyoto kino ebiseera bisinga kasita ekintu kyonna nga kiri mu nnimiro nga kiriko ekintu kyonna ekiraga nti kivundu, mukwano gwange Mukama Katonda baakulaga nti waliwo eweetaaga okuba nga bakola improvements. Sometimes oyinza okuba nga waliwo emikisa gye giri mu kwonooneka, Mukama nga akulaga ddala ng'oloota lumonde muvundu, ebivunduvundu ebyo. Naye ku kino manya mukwano gwange guno Mukama Katonda ayagala obe ng'okoleramu ddala improvements. Ono taata okubalabye ng'agenze mu nnimiro nga mulimu bbiringanya omuvundu, ennimiro yeggwe lusuku lwa Katonda, yeggwe. Kati nabagamba nti ebiseera bisinga Mukama Katonda akozesa taata wo, oluusi akozesa boosi wo, oluusi akozesa baganda bo, oluusi akozesa pasita wo, oluusi akozesa abooluganda mu kanisa, prayer partner wo. So kati ono manya Katonda yeggwe, Katonda si yeggwe. Sometimes Katonda asooka ekifaananyi kya taata wo nagenda mu nnimiro osanga bbiringanya nga muvundu naddala ng'ennimiro ebadde yo. Mukama yeebazibwe. Now Mukama Katonda asooka kozesa ekirooto kye kimu ng'akulaga nti mukwano gwange waliwo emikisa egiri mu kwonooneka ewammwe eyo, ng'akulaga bbiringanya omuvundu, oba olaba ennimiro nga mulimu ebintu ebivundu. Kimanya nti mukwano gwange obeera ebintu ebitali bulungi. Sometimes Mukama Katonda balaga ggwe nga embala yeetaaga ku improvinga nga nawe olabira ddala nti mutuufu ebikola byo si birungi. Mukama bagamba ggwe. Okay? Naye nga kino bw'abanga ennimiro kyabadde yo nga yabadde ya taata wo gy'agenzeemu atuuka mu lusuku nga eggplants zonna nvundu, manya mukwano gwange weetaaga nga osabira ennyumba y'ewammwe. Bibala si birungi, weetaaga nga weegayirira. Mukwano okwegayirira kwa maanyi nnyo. Okwegayirira kukola, kukyusa, kuleeta Katonda ku ssiini. Namise Flora Cage agamba praise God. I dreamed that I went to Mutundwe, that I was with Pastor Jeje. She was praying, speaking in tongues. Then she gave me the microphone. Then I started speaking in tongues. Yeewuunyiza nnyo. Mukama ffe omulungi yeebazibwe. Kakati ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kino Mukama Katonda ayagala omunoonye. Omuntu ayogera mu nnimi, akabonero k'okwogera mu nnimi mukwano gwe kaba kabonero ka kujjuzibwa mwoyo omutukuvu. Omuntu ayogera mu nnimi aba ali mu mwoyo, aba asabira na muki mu mwoyo gwe. So kakati mukwano gwange ekyendowooza nti Mukama Katonda ayagala omunoonye olw'okuba nga ojjuzibwa omwoyo wa Mukama. Ojjuzibwa omwoyo wa Mukama. Naw bw'oba nga osobola okutuuka emutunda ekyandibadde kirungi nnyo ogendeyoko onoonye Katonda for that purpose. Mukama Katonda gy'akugambye. Sinnansali nti bajja kukuwa akazindala oyogere mu nnimi. Walabako Joseph omuwala yagamba nti obujulizi ayagala kubuwa mu nnimi n'asooka asesa abantu bonna. Trendinga ku social media yonna bannange. Mukama yeebazibwe, mumujjukira. So ekyo kyentegeeza. Naye yali afunye ku kirooto bwe kiti nga bamuwadde akazindalo ng'ayogera mu nnimi n'agamba obujulizi abuwa mu nnimi. Anyway, kino kyakunoonya Mukama kubanga ojjuzibwa. Ate bw'ojjuzibwa Omwoyo Mutukuvu tetumujjuzibwa just kutuula butuuzi kujjuzibwa no. Tujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu kubanga waliwo ebintu gye tulina okuba nga tukolera Katonda. Tujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu nga waliwo okubotola kwe tulina okuba nga tubotola. Kubanga oyo Mwoyo wa Mukama yakutula ebikoligo. Gy'emikono gya Katonda in fact. Nansubuga Edith. Praise God Brother Steven, kitegeeza ki okulootanga bagamba otwale emisaalaba 10 ku kyaki kitegeeza ki?
kansubiri toli mukatuliki. Yes. Anyway, okutwala emisalaba 10 kuno kuba kusaba na kusiiba ennaku 10. Okay? Kusaba na kusiiba kuba kwewaayo mu maaso ga Katonda okumaliza ennaku ze walabye 10. Omusalaba tegunyuma, omusalaba gwa kwewaayo. Yesu yagamba, whoever wants to be my disciple, let them pick up their cross. No, let them deny themselves, pick up their cross and follow me. Nti bw'ogamba nti oyagala kubeera mugoberezi, oyagala kubeera mugoberezi wa Mukama waffe Yesu, olina okwekyawa weetika omusalaba gwo omugoberere. So if they tell you to carry the cross for 10, misalaba 10 kutwale ku kyaki tunoonyezeeyo Katonda, kyaki nyumba ya Mukama, yeggwe kanisa. So mukwano gwange, Mukama Katonda ayagala weeweeyo wenna for 10 days. Give yourself fully to the Lord for 10 days. 10 days nakola ka video akatege amakulu ga 10 days. Oba just in case oyagala kumanya 10 days kitegeeza ki, number 10 etegeeza ki mu Bible, ojja kuba ng'oyiga bingi, but number 10 representing ekintu ekijjudde. Kankuwa ekyokulabirako, fullness. Okay? Abayigirizwa baali balina okulindira Mwoyo Mutukuvu okumala ennaku 10. After 10 days Mwoyo Mutukuvu n'akola ki? Najja, fullness. So ojja genda olaba details ezisinga ziri mu ne examples eziwerako ddala about number 10. Number 10 etegeeza ki Bible ya Stephen, ojja kuba ng'otegeerera ddala. Yes. Mbabazi Aneti. Praise God, Brother Stephen. Nalose nga ndya fish and after mbu never my boss that he ordered mukene, then I received it. Mukama ibazwe staff yalose nga ye yerira fish, yamaze ate boss we n'atumye mukene yamaze omutumya ono ate yamukutte. Okay? Now, let me tell you, ebirooto ebyokulya fish most of the times bitambulirako kufiirizibwa. Ng'olota olya fish, olya ebyennyanja, not every time, but most of the times bitambulirako kufiirizibwa. Okay? But temukikulaminga bukulamizi nti buli olota ng'olya fish nti kuba kufiirizibwa, but most of the times ebirooto byenzenda bisinga ebyokulya fish biggweera mu kufiirizibwa. Kati omuntu alya fish ate kati una alisiivinga mukene. Alisiivinga mukene. So kyendooza nti kino kiyinza okuba nga nakyo kyakufiirizibwa mukwano gwange. Kufiirizibwa mikisa gy'okuba nga gikola ki, gyonooneka kudda mabega. Ova ku fish kati todda ku mukene. So pray against it. Naabalirwa Lilian. Praise God, Brother Stephen. Nze naloose nga ndi mu nnimiro y'ebimuli. Okay? Nga mbinoga byabadde bya purple ne white. Staff yaloose nga ali mu nnimiro y'ebimuli nga binoga ebimuli nga bya purple ne white. Ojja genda olaba video gye nakola ekwatagana ku colors, kala ya purple mweri, kala white mweri. Ebimuli birepresentinga peace, mirembe myereere. Olaba n'omufu abamuzika bamuteekako ebimuli mbw awummule mirembe. Mukama yebazibwe, awummule miki? Mirembe. Nesigamba nti ogenda wummula mirembe kati. No, ebimuli birepresentinga peace. Kala ya white representinga butuukirivu na butukuvu. Kala ya purple representinga buweereza. N'ekyambalo Mukama waffe kyali ayambala kyaliko eno kala ya purple. So it's more of ministry. Wadde era ne mu ndagaano enkadde Mukama Katonda ayogera colors abakabona ze balina okwambala. Purple yaliko. Mukama yebazibwe amaganduula gaabwe. Anyway, ge baali balina okwambala mu ndagaano enkadde okumuweereza. Colors Katonda ennyini yaziselectinga one by one. So kino kiraga peace. Maybe ogenda kuba ng'oyingira season y'emirembe obanga gy'olimu kati. Manyi Mukama waffe Yesu buli weyajjanga abayigirizwa be bagambanga peace, emirembe gibe gye muli. Peace be upon you. Mukama yebazibwe nnyo. N'abayigirizwa be balinga buwandika ebbaluwa buwandikira amakanisa osabira emirembe gya Mukama waffe Yesu. Naffe bwe tukutuukako tukutegeera nti oli mulokole nga tugamba Mukama yeebazibwe. Eyo gyonna giba mirembe. Mukama yeebazibwe kitegeeza mirembe emire gya Mukama waffe Yesu. Keira Keti agamba atya? Praise God, Brother Stephen. Bannange ndoota nnyo nga ndi mu kiraasi obanga nkola ebigezo. Bw'otanya ng'oli mu kiraasi ng'okola ebigezo
otanyo ng'oli mu kiraasi kisinziira mukwano gwange. Bw'oba nga kiraasi gy'olwo togimanyi buno obusomero bw'osomerangamu ebiseera ebisinga bubeera mwoyo gwa kudda mabega ng'olwota ezo kiraasi bw'osomerangamu obusomero bw'edda bubeera busibe. Kakati bw'oba kiraasi togimanyi ng'olwota oli mu kiraasi buli kaseera nawe ekituukawo ebiseera ebisinga mu kiraasi wegabira mu makulu g'ekirooto. But ekirooto kyonna ky'oddingana ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga information tennaba kwakitingibwako kitegeeza tonnagitegeera. Kubanga okukkiriza kuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda, omala okuwulira n'olyoka oteeka mu nkola. So kati buli Mukama lw'alaba nga kyakulagira tonnaba kukikola amanya, tonnaba kutegeera bubaka, ng'oddamu ng'akweza mpaka ng'obutegedde, information ng'erekerawo okujja. Bw'otakola ky'olina kukola kati ng'eddako yaabwe gy'emu yejja. Anyway, kuloota ng'okola ebigezo kiba kitegeeza nti mukwano gwange olina okusoomoozebwa, kubanga ebigezo bisoomooza. Ebigezo biba bichalenginga intellect yo, bichalenginga obwongo bwo. So ate ebigezo bw'obimaliriza oba olina okugenda ku level eddako oba okusigala mu kiraasi. Okusigala mu kiraasi obivaako oba okukola ki? Okweyongerayo, kubanga omuntu amala ebigezo aba alina okugenda ku ddala erikola ki? Eriddako. Yes. So mukwano gwange mu ebyo ebirooto byennyini by'olota Mukama alina amakulu galaga. Yes. Andibanga Mukama alina level gy'agala okukutwalako naye ng'olina okubaako improvements z'okola mu bulamu bwo kaseera olabika ebigezo bigwa. Kati wonna ekirooto kimu eky'ebigezo kyakituweereza tulabe Mukama kyagamba. Anyway, oba ng'oli mupya ku eno channel bagiyita Chosen Generation, tuba tuddamu ebirooto n'okuyigirizibwa ku videos ne topics endala kuno. Eno channel eri so unique, tolina kugenda kugisanga. So subscribing okonekkate, bw'onaakikola ekyo buli olinateekanga video gy'abanga ofuna notification. Fiona Nagambe. Okay. Wasigadde sitegeddewo naye Fiona ntitegedde. Praise God, Brother Stephen. Nze naloose nga muwala wa boosi wange ansibye enviiri. Nekyala naloota nga omwami wange ali n'omukazi omulala, naye nze ntyako yadde nga tandiiko yadde tukyakitwala bwe kityo. Nekyala naloose ng'ekyennyanja kivudde mu bbanga ne kigwa wendi, naye nentya nnyo, naye namaze n'ekifumba but nze saalidde on a dad and my mom and relatives. Okay. Safa lusibiroti bwirako ekisookera ddala yaloose nga boosi we amusibye enviiri. Boosi we okusiba enviiri ebiseera ebisinga omuntu aba agenda ku blessinga. Mukama aba agenda mukwesa kubanga enviiri ziri representing ekitiibwa kya Katonda. Oluusi enviiri so representing mind yo ng'omuntu. So kyendooza nti Mukama Katonda agenda kubaako byaleeta. Mukama Katonda olwo byagenda okuba nga akola ebyokuyita mu Mukama wo, agenda okwefayinga ekitiibwa kye. Now regarding waloose ng'omwami wo alina omukazi omulala naye nga gwe ndowooza wano wasimbyeyo towandiise bulungi, ndowooza ogambye nga takuliko yadde. Now Mukama bakulaga nti omwami wo ali mu kaseera kazibu, ali mu kukemebwa. Mukama yeebazibwe, is under temptations. Naddala mmwe ng'omwami bw'omuleka Uganda oli Saudi, ayokwano omusajja abanga ali Uganda muteeke maaso ga Katonda musabire. Musabire olaba omusajja akulema wooli toloba toliiwo. Sibagamba kubatiisatiisa but you have to wake up. Oba olina omusajja yena nga ali Uganda nga oli wala oli ku kyeyo, muteeke maaso ga Katonda musabire. So your man is under temptations, so olina okuba nga obwegayirira Katonda ku lw'omwami wo ate omugobereko ddala omukyalo ono. Ffe abalokole tulinga abafuuyi ba mmindi. Omufuuyi w'emmindi aba ayogera ng'alaamiriza, naffe tubeera ku lutalo. Tuba tulamiririza no mu Katonda nga tulwanira ku sayidi ya Katonda. Tetulina gwe tukosa, ffe tulwanira ku sayidi entuufu. So ono omwana mugobereko ddala mukyayise, muwawulireko ddala. Togenda kuyomba na musajja, tojja kusobola mukwano gwange. Tojja kusobola. Abeera sitaani abaleese bino byonna Mukama kubikulya osobole okubanga embeera okola ki? Ogitereeza okuyita mu ssaala, si mu bigambo bingi na kuyomba. Ogambye ekirala waloose ng'ofumbye ebyennyanja.
taata wo mama ne baganda bo kina kyavudde waggulu nekigwa n'osooka n'okitya niye wamaze ssebo n'ogifumba. Now Mukama akozesa ebyennyanja bino okurepresentinga omukisa, okay, okurepresentinga ki omukisa. Nze nabagambye nti olumu okulya ebyennyanja kutambulako okufiirizibwa but not every time. Now in this case Mukama Katonda akulaga nti ogenda kubeera omukisa eri famire yo. Noza mukiraba nti ogenda kubeera omukisa eri famire yo. Kino ekyennyanja kibalabye kyavudde mu ggulu nekigwa kyaguddewo oli wase n'okitya naye n'omwana wekifumbira famire yo gwe tewalidde ne bono bakola kino bafumbira. So ogenda beera omukisa eri famire yo, taata maama baganda bo Mukama agenda kufuula omukisa naye as long as we position nze naki ne Mukama ekyennyanja ekiva ggulu nekigwa. Anyway ne Yesu yakwata ebyennyanja n'abifuulamu ebyennyanja ebingi nekyusa n'emigaati abantu ne balya, okay. So ebyennyanja ebisinga kisobola okurepresentinga provision. Yes, simanyi wanakola ka video akakwatagana ku byennyanja nakakola juzi wano. Noonya okuloota ebyennyanja kitegeeza ki by brother Steven, kali so recent. Okuloota ebyennyanja kitegeeza ki by brother Steven, nja kuba ng'oyongera ddala kuba ng'oteekera amakulu g'ebyennyanja. Namagambe Favor. Praise God brother Steven. Nze brother ndoota nnyo kumpi every night, ndoota ebirooto nga 10. Naloota nga mukwano gwange ampa 2,000 ne wayitawo 2 days era ne ndoota nga sister wange ampa 2,000. Kitegeeza ki? Oloota ebirooto nga 10 ekiro kimu. Anyway ebiro kiriyita mikwano bw'oba oloota ebirooto bingi kyobola mbalifaalinganye ku video zenkola, mbalifaalinganye kubanga bamu temuziraba ate nemusigala nga mwebuuza ebibuuzo and the reason why tulina channel efaanaganako bwetyo kubanga ebibuuzo ebimu byobuuza osobola okuba nga ofuna answers zaabyo. Osobola okuba nga okola ki? Ofuna answers zaabyo. Nakola ka video recently awo kali kakwatagana ku ki? Akali nayogerera ku muntu afuna ebirooto ebingi. Kaali kakwatagana ku muntu erabiralabya ebirooto bye. Genda mu YouTube channel teeka mu lwaki neerabira ebirooto byange by brother Steven, ojja kuba ng'ofuna ka video ako bajja bakakuyigiriza bingi lwaki abamu mwerabiralabira ebirooto naddala mu abaloota ebirooto 10. Ekiro kino si buli kyoto kiva eri Mukama. Era osooka Steven onoonya ku YouTube channel tegeera nti ebirooto ebiva eri Sitaani by brother Steven video ku eri ojja kuba ng'ogifuna. Now bino ebirooto ebingi not most of the time but biva eri Katonda. Message, our God is not a God of confusion. Message ejja wa Mukama erina okujja ng'eri very crystal clear, okay. Naye nga waliwo emyoyo mu bbanga egirwanyisa ebirooto, egipollutinga ebirooto, okay, egyerabiza ebirooto. Waliwo emyoyo kubanga Sitaani ategeera nti kasita owulira ekigambo kya Katonda okukkiriza kugenda kusituka kubanga bigambo okukkiriza kuba mukola kikuwulira. Sometimes Mukama Katonda akuwa ekirooto n'osituka kati Sitaani kyakola kwe kujja okuba nga akuwa obubaka. Mu kimanyi kyatuuka ku Danyeri yali mu kusaana okusiba kwali kwa nnaku 21 ng'alina ansa ze yeetaaga kuva ewa Katonda naye ssebo okumala ennaku 21 ansa ye yali eriizingibwa ku lunaku olwasooka naye yatuuka nga wayise ennaku 21 ate nga n'omusajja yali alemeddeko nnyo. Sikandani yali teyali muntu alemerako, singali muntu nga wagwamu mangu amaanyi n'ava mu kisiibo n'akisalizaamu wakati. Ansa ye tejja kutuuka. So ebirooto ebingi ennyo mu kirooto sometimes mulabi Sitaani yabagezaako okupollutinga message ya Katonda gy'aba akuleetedde. Now okuloota nga bakuwa 2,000 omukwano wa 2,000 zitambulirako omukisa ate nga gwa mulembe mulamba nga bagamba tuli mu kyasa ky'2,000. Ndowooza akasente kano mujja mukalaba kali common almost buli kaseera. Akasente kano ak'2,000 kali so common naye nga buli kaba kazze gubeera mulembe ku mulamba omukwano gwange. So baba nga baagubba baati. So kyendowooza nti kino okuddizibwa kwa mulembe gwo n'okuba ng'oyongera okuba ng'onoonya Katonda kuba ng'osaba. Mukama agenda kurestwalinga omulembe gwo. Agenda kurestwalinga. Praise the Lord brother Steven. Welcome back from Kyenjo Journal Nsenga. Ntegeera.
Nalose nga ntegekera bosi wange omusajja breakfast, n'ekirala nalose nga nnwana n'omuntu nga bwe musaba omwoyo gwange, nga bwe tulwana nga guli confused. Twabadde tukyalwana, omukadde n'ampita nenva mu tulo. Abadde mukyalwana, omukadde yakuyitidde mu kirooto oba yakuyise mu buuliwo n'ova mu tulo? Anyway, ekirooto ekyasoose ekyokuloota ng'otegekera breakfast mukama wo, omuteekera ebyokulya. Most of the times ebyoto nga bino byokuteeka ebyokulya bibeera bya buweereza, but tetujja kigendako nnyo. Mukama Katonda ajja kwongera okuba nga tuwobaka obula, twongera okuba nga tutegeera ekyoto kino exactly kyali kyogera ku ki. Ekirala ky'ogambye nti okuloota ng'olwanagana n'omuntu, eyo gibeera mizimu gy'oba olwanagana nagyo mukwano gwange, nga omuntu ki ddala akwata omwoyo okugyawo ng'alina emaanyi amalala agamuliko. So gino gibeera mizimu gy'oba olwanagana nagyo. So olwana mukwano gwange, omwoyo gwe wali wakola okuwambibwa, wali wagala kukola ki? Kuwambibwa. So olutalo lwennyini olina okuba ng'okola ki? Olwana. Omwoyo gwe bagutwala ne bagutwalira ddala ng'oteekayo nga tukusangayo. Mukama yeebazibwe. So olutalo especially kyofeeya badde wakati w'omwoyo gwo n'emyoyo emirala. I'm Gilda from Saudi. Praise God, Brother Stephen. I dreamed serving food Pastor Tom and Mom Justin, and I tried to give them drinking water, but it was not clean. It was last one in the jerrycan. Then Mom Justin told me, it's okay, bring it. Mukama yeebazibwe. Staff yalose ekirooto ng'ali mu kuwa musumba Tom emmere ne Mami Justin n'amazzi ag'okunywa, nga amazzi si mayonjo naye nga gasigaddewo gokka. Namugamba okay, later. Mukama yeebazibwe. Kakati mukwano gwange, kino ekirooto kino kiraga obutali butuukirivu. Amazzi agatateese, amazzi agatali malungi mukwano gwange gaba galaga butali butuukirivu. Simanyi oba oli muweereza wa Mukama oba oweereza, naye okuwa Pastor Tom emmere kuba kuweereza. Most of the times mbeera buweereza, naye obutuukirivu gwaweereza oyita okubanga mukwano gwange oyongera okuba nga otambula mu butuukirivu n'obutukuvu. So kino kyakubanga mukwano oyongera okwetukuza n'okwegayirira Katonda, kubanga akutukuliza ddala, akutukuze, akusanctifyinge, akusiiringe, obeere ng'oli sealed nga totampalingibwa. Abamu abatali sealed mutampalingibwa, buli kaseera kawula n'ajja n'akweyanza. You must be delivered ng'ate oli sealed, mutukuvu ng'akutaddeko siiru. So noonya omwoyo wa Mukama, noonya omwoyo mutukuvu, abe nga ajjuza ekidomola kyo kibeeremu amazzi. Makyafu gonna ogaggyeemu, beeremu amazzi amayonjo. Ensonga lwaki wadde makyafu ndowooza gadde gasigaddemu nga kikalu. Wetaaga kuba ng'ojjuzibwa, wetaaga kuba ng'okola ki? Ojjuzibwa. Nakitendi Road. Praise God, Brother Stephen. Nze naloose boosi wange wano e Saudi ng'atugulidde emifaliso emipya n'abakozi bannange be blessed. Kotanga boosi wo agulidde emifaliso emipya, mukwano gwe gabeera magenda malungi ga bufumbo, ng'obadde naddala osabira bufumbo. Aweeza ebirooto tubuulire nga ne byemusabira bannange biteekengako. Kano gabeera magenda mapya ga bufumbo. So mukwano gwe yongera ng'obanga osaba, twebaze Katonda kubanga Mukama Katonda ali okuteekateeka amagenda gamapya ag'obufumbo. Nawe kisobola okujja ng'obadde olina mufumbo, osobola okubeera ng'olina mufumbo ate ng'olina mufumbo otukuvu naye ng'ebintu byadde bitambula bulungi, nga Mukama Katonda alifreshinze buli kintu kyonna. Abamu ng'oliko obusibe, toli mufumbo naye ng'oliko obusibe, ng'obadde oli mu kwegayirira Katonda, funa ekyoto nga kino Mukama Katonda baakulaga nti okusaba kwo kuyiseemu. Praise God, Brother Stephen. Nze ndoota nnyo nga mpa obujulizi Mukama bye yansumululamu. Mukama yansumululamu mu mwoyo gw'obwenzi. Mukama yeebazibwe. Era ndibeera ng'omuweera obujulizi. Oloota nnyo ng'owa obujulizi. Mukama Katonda akugamba kumuweera bujulizi. Mukama akugamba nnyo kumuweera bujulizi. Maybe engeri Mukama gye kusumulamu eyinza okuyamba abantu abalala.
omanyi Biterio, omanyi kati ekibi ekyasinze okukwata abantu mu era yaffe eno gye tulimu, ekibi kino eky'obwenzi kikyasinze okukwata abantu kuviira ddala ku bato paka ku bantu abakulu, abavubuka abato paka ku bantu abakulu ennyo. Obwenzi kati olaba kati ne mu bakulembeze b'ekkanisa eyo waggulu ku top naye olaba nga naye omulaba esitaani yabasensera dda. Omuntu takyasobola kuyimirira mu magulu ge abiri n'akonda eminga obwenzi, kubanga naye osanga ali mu bwenzi wakati. Kati bw'aba ng'asirika Jezeberi nga amusayirensinze. Omanyi ne Biterio, emu ku takitiki Jezeberi gy'akozesa kwe kusayirensinga aweereza ba Katonda. Omanyi kyakola ku mulembe gwe Jezeberi nga kabaka Ahabu ye kabaka ye bbaawe, yatta bannabbi ba Katonda abasigaddewo ne badduka ne beekweka mu mpuku ne basirika. Elijah naye n'ajja maaso ga Mukama n'amugamba, Mukama laba bannabbi bonna basenze, nzekka nsigaddewo, ndowooza olaba. Mukama n'alyoka amugamba, nze neeteekeddeyo akasanvu kange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So ekituufu kiri nti omusambo guno gwa Jezeberi gusudde abantu bangi okuviira ddala mu baweereza ba Katonda, okuviira ddala mu ndiga. Twala tugende gwe gukyasinze. Ate kati ennaku zino gulina enkuba mpya, gulina enkuba mpya. Obwenzi bungi nnyo buli wamu, wonna ku masimu wonna, obukyafu buli wantu wonna. So mukwano gwange, Mukama Katonda kubanja kuba bujulizi. Okuzani kyoteta Eve. Okay. Kyosingirira Lighton. Nze naloose nga ngwayo wansi eyo nga ekitangaala kingi. Nendaba waggulu nga wawandiikiddwako okubikolesebwa mukaaga nnyo olwokubiri. Neŋŋamba kino ekirooto, neŋŋamba kino kirooto bulooto, neŋŋamba sijja kukkiriza, sijja kukola ki? Kuzikirira mu kirooto. Nenwana nensisimuka nga sigwayo, nga sinnagwayo. Kitegeeza ki bambi? Kino ekirooto kitiisa. Ng'olwana bulwanyi okoze okukaa ne mu kirooto ng'otegedde nti obadde oloota naye n'ogamba sijja kugwayo mu kizikiza. Kubikkulirwa essula 6:2. Weekwesa 6:2 ogera ku musajja eyajjira ku mbalaasi enjeru nga yaweddwa amaanyi, ng'alina n'engule, is going to conquer the world. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. So kwogera ku events ezigenda okubeerawo in the end times. Kakati mukwano gwange eno gitwale nga warning. Okay? Eno warning Mukama Katonda akulaga. You need to change your ways. Olina okuba nga wengera okwetereeza, togenda kuzikirira, you have to fight. Olina okuba nga weetereeza ebiro n'ebiseera tewali. Okay? Tewali. Eno kitwale nga warning mukwano gwange. Munnakyo zino atannaba kwetereeza na Yesu. Ojja kwagala etakukkumira nga Bayibuli egamba, ogenda mu njazi zikumire nga tezisobola. Ekirooto kino ekya warning, buli muntu alina akiroota ku luusi oloota Yesu akomyewo nga togenda, oluusi ng'olaba abantu badduka buli omu ali ku bibye. Nze ekirooto kino nakirootako nga nakalokoka nga Yesu akomyewo nga tumulengera wali mu bbanga naye ng'abantu badduka awo, n'agamba kansuke nzigye embuzi zange ku ttale. Buli muntu alina nga apapa kubaako by'akola. Kati ensi eyinza kuba ng'eggwawo ng'ate gw'olowooza kujja mbuzi ku ttale. Mukama yeebazibwe. And nange mu kirooto ekyo nalaba nga siri ready n'akamu, nga siri ready, ng'ate ndaba nti obudde buweddeko. So ebyoto nga bino ebibeera warning ddyo Mukama Katonda ogamba prepare yourself. Bwemu ku bubaka Mukama waffe Yesu bwe yawa abayigiriza n'abagamba nga bagezaako okumugamba taata enkomerero yaddi. N'abagamba it's not for you to know, just be ready all the time. You don't know the time, you don't know the hour. Kakati bw'abanga Yesu yagamba abayigiriza be emyaka 20 emabega, you don't know the time, you don't know the hour, be ready all the time. How much more nga wayise emyaka gino gyonna? How much more should we be ready? Ffe tubeere ready ekyenkana ki? Olina okuba nga osula oyambadde engoye ze ezikutwala mu ggulu. Abamu musula muli bwereere, sigamba obwereere physically, n'emyoyo gyammwe nga giri bwereere. Webakira mu zonto, webakira mu bintu byansi, webakira mu biboozi bya bukabakaba, kwegamba tosaba tonoonya Katonda, webaka bwebasi, kubaka oli bwereere. Yesu ajja kujja kusenga toli prepared. Sokokapa amaziga.
kisa kye John. Praise God, Brother Stephen naloose omulalu ng'alina emigugu mingi nnyo naye n'atambula ng'agenda mu ddungu. She had kids and dogs and black wolves. And then someone asked, "Whose Kyoto?" Then I answered, "They were for the madman, but she had gone for good." What does it mean? Now, first of all, okulota ngulabye omulalu atategedde ekirooto kino. Sitaffe yaloose ekirooto ng'alaba omulalu alina emigugu mingi ng'atambula mu ddungu ng'alina abaana, alina n'embwa ze, alina n'akabe akaddugavu, black wolves. Kakati wabadde bamubuuza kino ekyoto kyani, ko ye kyabadde kya mulalu, yabadde na mulalu mukyala naye nga yagenze. Now ebirooto bino eby'omulalu most of the times bitambulirako eddogo. Kati bw'olota ekirabo kino ng'omulalu agenze, mukwano gwange genze for good, kaba Katonda bakusumuludde. Kati omulalu ono gwalabye ekibe Bayibuli ekyongerako Yesu yatugamba mwekuume. Bannabbi b'obulimba balinga ekibe, like wolves, beekukuma mu ndiga. Naye ekibe kiri awo kiringa kabwa, si kabwa. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Naye nga muki guba musege, beera nga mbwa, si mbwa, biri awo. So ekyoto kino kyeroza nti kya buwanguzi. Mukama Katonda akulaga nti waliwo embeera gyakusumuluddeko. Ono omulalu gw'olabye ng'agenze n'obwana bwe, gy'emibeera gyakolagana nagyo n'embwa. Embwa etambulirako nnyo omwoyo gw'eddogo, etambulirako omwoyo gw'okwaka embwa mu kirooto. Now n'ebino ebyana eby'omwoyo n'emigugu gye gyonna gy'abadde akutaddeko, gyagenda okulaba nga ebintu tebikyuka mu bulamu bwo. Manyi eddogo bwe lijja mu bulamu bwo gikuteekako akazito, migugu gikufoosinga okuba nga weetikka emigugu. Mukama yeebazibwe, gikooya. So ekyoto ky'omulalu kyabadde yakukumako, kyeroza nti Mukama Katonda akimaze. Kati ogenda kulaba obulungi bwa Katonda. K. Mugisha Violet. Praise God, brother Nalose Museveni ngazze. We had waited for him for the whole day. When he arrived, it started raining. We gathered under the mango tree. He started preaching. After he called me, he laid me on a bed and checked my parts. He injected me on the stomach and got some blood in a syringe. Okay, and I saw him putting on a stripe testing. What is stripe testing? Okay, he held me to a seat on chair, then he carried me. Nandera. He started comforting me. Titofayo, you'll be okay. But he was not big. Thanks, I have got a lot since I joined in April. God bless you. Okay. God bless you too, Sister Afe. Violet. No, Sister Violet yaloza kirooto nga musanvu, amuyise musanvu, nga bamulindiridde olwatuuse ate enkuba n'etonnya ne beggama wansi w'omuti. Musanvu n'atandika okubuulira enjiri. Musanvu olwamaze okubuulira enjiri n'amukwata n'amuteeka ku kitanda, n'amukebera alaba obulwadde bwonna obumuluma ku lubuto, n'amukuba empiso ya ku lubuto, empiso y'oku lubuto. N'aggyamu n'omusaayi n'aguteeka, gukebera ka strip. Okay, ka strip agukebere oba mulimu HIV ndowooza. And he called me, he told me to sit on a seat. Namugamba atule ku ntebe, n'amuleera bulungi nnyo, n'amugamba netofaayo. Naye yagambye nti ate ng'oli omunene, Museveni gwamanyi omunene nnyo, yadde mutonotono, yadde ali fiiti. Anyway, kyoto kino kitegeeza ki? Ntera nnyo bagamba nti Mukama Katonda akozesa abantu nga pulezidenti, okumukiikirira. Si pulezidenti Amin, abantu nga pulezidenti okumukiikirira. Akozesa pasita, akozesa mikwano, abapulabatina baffe, bamemba b'ekkanisa,
oluusi ne mukwano gwe nnyo Mukama omukozesa zadde baffe bwe bityo. Kati kyekino ekirooto ekimu ku example bye njogerako. Okay? Kati wali Museveni wonna mujjewo teekawo Mukama waffe, ojja kufuna amakulu g'ekirooto kino. Okulindira Mukama, first of all mwasoose kumulindirira the whole day, but finally namala najja. Kino kikulagira mukwano gwange nti okusobola okugenda kuva mu kulindira Mukama tagenda kukuyiwa, agenda kumala akole ki? Ajje ayingire mu mbeera ye. Bw'anajja agenda kuleetera omukisa. Yino enkuba egiwalabye ng'etonnya, ne bagamba enkuba ekikkira mukisa naye nga si buli emu. Guno omukisa gwalabye nga amaze okutuuka, enkuba nekola ki? Neetonnya, ne mugazalinga n'ababuulira enjiri n'abaliisa ekigambo. Bayibuli yogera mu Zabbuli 23 nti Mukama ye musubi wange, seetaaginga nnumya omutunti oli omuto muto. So yatuliisa ki? Ekigambo. Amala okuliisa ekigambo n'akuteeka katana n'akkebera n'akkuba ebisoyo mu lubuto. Nesobadde kubanga wadde olina mu buzibuzi mu lubuto, oluusi tozaala, oluusi olina ebikutambulatambula, oluusi biki. Manya kino kiba kirooto kyakulaga nti mukwano gwange ewonyezebwa. Oli process yaki? Yakuwonyezebwa na comfortinga is our comforter. Agamba tofaayo, ojja kuba biki? Ojja kuba bulungi. So kino kiraga kubeerawo kwa Mukama, kiraga okulindira Katonda. Suubira nti buli kyonna ky'obadde osabira mukwano gwange Mukama agenda kukola bulungi. Bwe bali tujoyininga kuva mu April mpaka olwaleero. Mukama akuwa omukisa. Nagudi Sawuya. Praise God, Brother Stephen. I dreamed nga ndaba abantu nga bali ku crusade n'omusumba nga azina nnyo ate nga bonna bambadde ebyeru. Ate namaze ne ndaba ekizikiza nga kigenda ku lusozi. 2. I dreamed nga when 2 young boys were stealing my money from the shop. And I saw them, ne mbagamba mumpe sente zange. If not, I'm going to call police. So bazimpadde nooti za mitwalo 5 ne coins 5 nga nnyingi. Mukama yebazibwe. Okay, sister yalose ekirooto ekyasookedde ddala yabadde nga alaba abantu bali ku lusedi nga byambadde ebiki ebyeru, nga alaba ekizikiza nga kyambuka ku lusozi. Now Mukama abakugamba kino kiba kyakubuulira njiri. Mukama waffe bulungi yebazibwe. Ekizikiza kikira amaanyi ga Setaani, kiyiza nga kitambula kigenda ku lusozi, kivaawo nga kyeyongerayo. Wabula kiba nga kyabadde kigenda wali bantu, Mukama bakulaga nti mukwano gwange emyoyo kizikiza kiba kigizinzeeko. Mulabe Setaani babakoze ki? Abazinzeeko. Naye nga kino kyakubuulira njiri, kya crusade byakubuulira njiri. Yes. So Mukama gwo gwayita kubeera omubuulizi w'enjiri oba okusapootinga mutukuvu ajja kuba nga ngeri okubeekolera kulaga exactly, naye nga kino kyabadde kyakubuulira njiri. Enjiri eno egenda kuba nga displacing amaanyi g'ekizikiza ng'era bw'olabye. Naye ekyoto kino kyawukanamu singa amaanyi g'ekizikiza alabye nga gigadda ewali abantu. Ewali abantu crusade. Kiba kyadde kigenda bugenzi nga wano muli ku crusade, Mukama akulaga amaanyi agali mu njiri. Enjiri ejja ebizikiza mu maaso g'abantu. Kiba kyakubuulira njiri, but omuntu ajja kuwa specifics where exactly ng'egyolina okwankolamu omulimu ogwo. Genda omubuuze. Ogambye kyawaloose nga olaba abalenzi 2 nga bali mu kubba sente z'okuva mu dduuka lyo. Ne bagamba mumpe sente zange, ne bawasa ekyo ne bayita poliisi, ne bakuddiza nga bwa mitwalo 5 n'ebitaano. Yes, ebya coin naye nga bingi. Awo nababuulidde nti ebiseera bisinga okulota coin buno burepresentinga ekikolimo, naye mukwano gwange okulota eby'ebitaano, ate eky'ebitaano kyo ebiseera bisinga eky'ebitaano kitambulirako mukisa eky'ebitaano. Naye buno coin buno butono obutiini ennyo buno 5, 10 bwe butyo butera kutambulako ebya bwavu. So have to be very careful. In fact waliwo ebinusu ebirala eby'ebbeeyi ng'ogyeko eky'ebitaano, waliwo ebinusu ebya gold ng'osanga ekinusu ng'eky'ebitaano nga kigula obukadde nga 3, bukadde 4, bukadde 5, so n'ogula obukadde 10. Ekinusu kimu eky'ebitaano nga kya golodi yenna, nga oba ali ogezeeko mu dduuka etunda golodi
sangayo bwe butyo nga katono bwe kati ng'ekyebitaano naye nga bakaseera bukadde nga 2. Anyway, gino myoyo mibi gyegiba nga gyagala okubba ebyenfuna byo. Mukama gyaba kubikkolya mukwano gwange gigobere ddala. Sitaani yajja okubba okuta n'okuzikiriza. Yokaana 10:10 ne Bayibuli egamba Yesu yajja endiga zibe n'obulamu and life in abundance. So mukwano gwange kuba emyoyo gino gyagala okuba nga gibba ebyenfuna byo, gyagala okubba esente zo, gisikirize ddala mu bulamu bwo. Nakyaki olina okwekebera, weekebere nga mukwano gwange ow'ekimu eky'ekkumi, kubanga ekimu eky'ekkumi kyeta obukuumi ku byenfuna byaffe. Yesu yatugamba, Bayibuli tugamba munkeme nakyo omulabe gw'esiiba akwatibwe omuli. So wega omuli akwatibwe, kebera. How are you tithing? Praise God, brothers and Provia wano Saudi nalootanga boyfriend wange asumuludde fridge yonna nga evaamu envunyu ne munyeera, then n'amala n'asumulula amazzi ne gayiika mu nnyumba mwe nkolera ne ganjala ng'omukadde gwe ndabirira talina waayita. Nenfuna squeezer ne ngasindika ne gakalira, kitegeeza kibambi. Abagamba banakyuzi nife abalogo tetubeera na boyfriend, tubeera na tubeera na husband ne wife. Kama yebazibwe but ofuna omuntu nga agenda kutwala kuwasa akaseera ko ebeera courtship. Ya boyfriend girlfriend byansi bireeta okwaka, bireeta obwenzi, bireeta obukabakaba, bireeta bintu bingi nnyo. So akaseera courtship kabeera kaseera katono nnyo. Ne kati waba kyalina boyfriend sima girlfriend muli mu buzibu bw'amaanyi. Okay, listen, Staffe Provia, okwetanga kweyisa boyfriend wo nga asumuludde fridge yonna, envunyu ne ziyiika, nvaamu envunyu ne munyeera. Now fridge ebiseera ebisinga ekiikirira store zo. Kama yebazibwe. Yes, abaloota fridge ndowooza mukitegedde, store zo. Kubanga fridge esitowalinga bintu kutonooneka. Kati oba nga bagisumuludde n'evaamu nvunyu, manya mukwano gwange ogenda kubanga ofuna maybe probably okufiirizibwa mu bintu byo. Oyinza okufiirwa esente zo, oyinza okufiirwa investment zo ze weeterekedde, but nga kivudde ku ki? Ku mukulu ono. Okay? Nawe ngeza bugeza bamufuna simanya mfunye boyfriend mwezi sente azimbe ennyumba, twabona ali wali Saudi. Boyfriend wese ali Uganda, mwezi sente azimbe ennyumba, tugenda kufumbiriganwa, genda okutuuka nga nvunyu zokka ze ziba mu firiji na munyeera. Olyoka otandika ate bannange saamanya ate Mukama yebazibwe nnyina ekyakulabirako bulabizi. Okay? So fridge muvaamu munyeera, muvaamu nvunyu, amazzi gasumuludde, mu nnyumba mwokolera ganjadde bonna ne Mukama wo talina waayita. Manya mukwano gwange ono agenda meesinza bulamu bwo. Sokodde ewa Mukama mukwano gwange omunoonye bulungi nnyo. Mukama bagaana omuntu, block the person. You don't need to ate tusigale nga tuli ba mukwano. You don't need that. Kutawanya mwoyo gwa bwereere. So before you call someone agenda kuwasa, first sooka otegere Katonda kyagamba nga tonnaba kukkiriza muntu kuyingira mu bulamu bwo. Sooka otegere Katonda kyagamba. Otherwise singa omuntu amala okuyingira mu bulamu bwo ogenda kutawaana, ojja kuloota ebirooto eby'endowooza olowooza nti Mukama alina kyagamba. Okay? So temukkiriza abantu mulamu omwaniresi Katonda alina kyayogedde. Katonda aba alina kyayogedde, omuntu ne waba agenza Mukama bajja mukomyawo, kubanga abasajja baba bamanyi kyayagala. Enno emu tesobola mugoba. Okay? Sawa mugaba nayindudde ku lujja ate omusajja ate bw'atadde no ajja kudda ekisa kya Katonda. As long as oli mu makubo amatuufu. Ate kyolina okutegeera sigwa wamuleese. Mukama yebazibwe. Either sitaani oba Mukama yaba muleese ku abo babiri. So mukwano gwaffe Provia ddayo consulting Mukama, ddayo mu consulting ku mukulu ono. Ebikuba bajja kuwa message esembayo, but for now eniraga nti oyinza okubaako by'oluzinga because of this.
so okuddamu n'obuuza Mukama ajja kubakuubako obulala. Praise God. Me, I dreamt counting reals. There was a Uganda shillings 10, so I said I will take it to Uganda. What does it mean? Nakulota ngobala sente mukwano gwange gubeera mukisa. Kyendowooza kino kiraga omukisa ogenda okujja ku mawanga ate ku manifesting n'ewaka. Kulota ngobala sente z'amawanga but komekero yaazo Uganda. Mukama yeebazibwe. Yes, guno omukisa gunyweze. Saba Katonda, Mukama Katonda blessinga ng'ekigambo kye bwe kiri, blessinga ng'omukisa gwe nalabye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Just because olose ekintu doesn't mean nti oba weebase kigenda kutuukawo. So ebintu byonna byakunoonya Mukama. Mukama agenda ku blessing okuyita ku mulimu ogwo gw'okolamu, nagula omukisa gwa Katonda. Brother, nsobola okusiiba fasting ninsibuluka ku ssaawa 9 ogwa kawungeezi. Mukama yeebazibwe nnyo. Osobola okusiiba n'osibuluka ku ssaawa 9. Kisinziira mukwano gwange, kisinziira okusaba n'okusiiba kikwolimu. Kankuwa ekyokulabirako, bw'oba nga oli mu dry ya lunaku lumu, nnaku 2, nnaku 3, essaawa z'otandise dry era z'ogikomekkereza. Bw'oba otandise 9 gwa misana leero, bw'eba ya lunaku lumu, enkya ssaawa 9 ogw'emisana oba ova mu dry yo. Dry tutegeeza nga tolya tonywa. Okay? Bw'oba osibye ennaku 3 kye kimu. Bw'oba ennaku 3 bw'oba watandika ssaawa 9 bwe ziggwerako ku ssaawa 9 dry z'ennaku 3 ziba ziweddeko. Bw'oba osiiba 12 hours kuva ku makya mpaka kawungeezi, bwe weebaka ng'omaze okulya emmere yo bw'oza okuka toddamu kulya. Kasita weebaka n'olya ekyeggulo okoma ku ekyo mpaka ssaawa 12 akawungeezi the next day. Ekyo kye kisiibo ekitandikirwako ndowooza. Just 12 hours okumakya mpaka kawungeezi nga tolya nga tonywa. Ekisiibo ekirala ky'okubeera ekya dry naye ng'onywa ku mazzi takubeera kisiibo kiwanvu, like abasiiba 40, abasiiba 21 eza dry, abasiiba 7 nga bakola za dry. So kyekyo. Naye nga mu bufunze okusibuluka ssaawa 9 kisinziira. Bw'oba ng'osiiba 12 hours ng'oyagala kusibuluka ssaawa 9, obudde buba bukyali naye so tezinnaba kukola ki kuggwayo. Kiba kimu kino oba otandika ekisibo ekitandikirwako ne kiba kya 12 hours kujja ng'oli mulwadde. Kujja ng'oli mulwadde. Sente ndi makkizi mutina mulwadde kusiiba naye kujja ng'oli mulwadde ng'embeera tekusobozesa kutuusa kawungeezi naye ng'ekyo ky'osobola okukola ng'essaddaaka kisooka mu maaso ga Katonda, you can do that kubanga ekyo oba osobodde okukola. Naye waliwo omuntu agamba nze sobola kusiiba simanyiiza n'ofa biki, talina yadde ekizibu kyonna, talina wadde bulwadde, talina yadde ki, naye nga yeewolereza buki weewolereza. Obubeera bunafu gwe ng'omuntu sandikwadde magezi ago. Ate ne bwe bulwadde bwennyini bwe situokukkiriza ku Mukama era situlemu kusaba n'okusiiba asobola okukuwonyezaamu. Sharon mukisa. Nafuna okwolesebwa nga ndi ne fiyanse wange nga nina kwemuweereza nate nga ali mu bokisa yokka. Olina ky'omuweereza naye ng'ali mu bokisa yokka fiyanse wo. Then Mukama akulaga ono fiyanse wo ali bwereere, Mukama akulaga butali butuukirivu bwe. Yes. Olina kuba nga weegayirira Katonda. Simanyi bwanga Mukama Katonda yakugamba nti oyo ne Mukama akulaga wano nti ali bwereere. Simanyi birooto birala byakuwadde naye nga bannange mwena abagenda mu relationship mubuuze Mukama. Mubuuze Mukama, otherwise mugenda kifuba nga mukizza munda singa temubuuza Mukama. Waliwo mukwano gwaffe omu yali e Saudi n'abuuza ku muvubuka, Mukama n'amulaga. In fact omuvubuka yali ayagala ssente, Mukama n'amulaga nga bagenda kumubba. Bwe yali tamubbyeko ssente zonna nga yennyini yabuuza Mukama. Ndowooza n'atalowooza nti Mukama yabadde ayogera. N'atabitwala serious, n'agenda maaso n'aweereza omuvubuka essente. Bwe yagenda okukomawo e Uganda nga tewali yadde ne ssente ze bamuwa. In fact omuvubuka yamugamba ebintu byateekamu ssente byakola ki, byayinooneka. Kati whether byayinooneka whether tebyayinooneka naye Mukama Katonda yayogera ki, kyesingira ddala obukulu.
weesiga omwana w'omuntu oweesiga Katonda kyakoze ki kyakugambye. So kati she's there struggling with life kyokka ng'ava ku kyeyo, you see. So that's why mbakkiza example eno mubeere alert, beera ng'otambula n'omwoyo wa Mukama, waliwo ebintu bitagenda kutegeera ojja mu bitukuvu yabikubikulidde. So kati sister waffe ono butali butuukirivu wa mukulu ono bwabanga Mukama yakulaga yoyo nga buno butali butuukirivu bugumeruseewo okulanga weegayirira ku lulwe. Amina Nakato. Praise God, Brother Stephen. I dreamed I was walking and I picked money when I was walking 2,000 times 3 and 1,000. Ono yatambula yali mu kirooto n'aloota ng'atambula n'alonda essente 2,300. Okay, then n'akola 10 kamu. Now nga bwe bagamba ko 2,000 kano mukegendeeze nnyo, and mpo ekintu kyonna bwe kiba mu mukisa nikigenda mu number 3 kirepresenting a fullness of that blessing. Fullness kubanga omukisa wa Katonda gugabira mirundi 3. Number 1, some people receive 30 folds, some people receive 60 folds, some people receive 100 folds okusinziira n'ebyawa talanta yawa abantu bali 3, gwe yawa emu, gwe yawa 5 ne gwe yawa 2, emu 2 ne 5, naye ate teyayongera kugabira omuntu mulala alina talanta okusinziira mu the parable eyo. Mukama yebazibwe. So it presents the fullness of the blessing. So now kino kiraga mukisa mukwano gwange wamulebe mulamba kaseera katala k'enkumi 2 kiraga mukisa fullness. Hello chosen, what does it mean? Dream you go for funeral, okuziika, naye n'endwayo obudde ne bumpitako nga nkyali awo. Nenda omwami wange, ndowooza nendaba omwami wange nga annonye ku pikipiki. Mukama yebazibwe. Omwami wakunonye ku pikipiki, wagenze kuziika, tokomawo, waluddeyo okyali eyo okolayo ki? Anyway, ebiseera ebisinga bino ebintu ebitambulako okuziika gibeera myoyo anebusufutamu zibeera myoyo gyakufa. Okay, myoyo gyaki gyakufa. Okujja ngubadde ota ebirooto nga bino ng'olooto olaba oli omu bafu gyokolera obeera busibe nga bakuloga. Most of the times baba bakulogera ku malaalo. Abantu baloga. Abantu baloga bane bwobeera nga toliyo yali akuloze toyinza kutegeera nti bintu gye birina ekamawulire. Abantu baloga ate kati amasabo gali buli wantu wonna. Bakasitoma bajja kola kikuloga abantu balala. So sister affe guno mwoyo gwa kufa gwoba okuba bakunonyeyo ku pikipiki. Vaayo mu bafu. Saba Katonda akuggyireyo ddala eyo mu ndagaano zewalagana n'amagombe, endagaano z'abafu. Mukama akuggyeyo mu zino endagaano ez'abafu. Now sometimes endagaano zino ez'abafu ziba zikuzikiriza bintu byo nga si gwe ng'omuntu nga gwina bikuzza okutta. So ekintu ebisinga byetamu abafu mukwano gwange bana bulwanyi nga talulwo tudala mu kulinda. Praise God, Brother Stephen. I dreamed selling eggs, but they were artificial with expiry dates. But there is a customer who came and told me that the car of good eggs has come. So I went and I bought them, but by accidentally 4 eggs were broken. Help me, please. I'm in Saudi for now. Okay, sister yaluse ekirooto nga tunda amagi naye nga amagi gatunda sigeganikoko geebika gali artificial, gakolebwa mu company ga plastic eggs. Kakati wabawo customer we yamugambye emmotoka ereese amagi amalungi wali eri, n'agenda okuba nga ayifunira ku magi amalungi yongere mu business. Accidentally amagi ana ne gamwatikako. Abuuza kitegeeza ki? Amagi most of the times gatambulirako okwegendereza. Okwegendereza.
kyendowooza mu kyoto kino Mukama Katonda ayagala obale ekibala ekyokwongera okuba nga weegendereza okwegendereza kw'amagi gatise. Manya nti mukwano gwange kwegendereza kwose kulungi, anti amagi bwe gaba gatise kuba kufiirizibwa, naye ngaokufiirizibwa kuvudde buteegendereza. Nawe ekyo kintu waliwo emikisa mingi Mukama gy'aleeta, naye emikisa gyonna gitambulira ku karakita ye egisinga. Mukama yayinza okugulya oluggi mu maanyi ge, naye embala yo oba empisa zo ne ziggala enzigi Mukama zaggudde mu bulamu bwo. Mukama asobola okukuleetera abantu n'akugamba, Bayibuli egamba temulekangayo kwaniriza bagenyi. Lwaki? Mwabo muligiramu baani? Bamalayika, mulyaniriza bamalayika. Kati Mukama n'akuleeta malayika gwe n'oggala oluggi, olw'embala yimbi, malayika n'omugoba. Mukama waliwo abantu bakusindikira mu bulamu bwo naye nga balinga bamalayika mu butuufu, nga ansa zitaddemu abo mukadde ako. Gwe n'obagoba olw'embala yimbi, seetaaga akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu, seetaagenga. Mukama ye musumba wange. Mukama ye musumba ne kati akusindikidde obuyambi tobutegedde. Ignorance. So ankono gamberekereze kankomaawo. Sikandi Mbazzi TV Enkyusa Generation. Tuba tuddamu ebirooto ku channel eno. Teeka ekyoto kyo mu komenti, likinga video eno, subscribinga, ekonikadde olindiire.